Omwaka 2023 nga gubulako wiiki ntono nnyo okuggwako, waliwo abantu bangi beebuuza nkoze ntya okulaba nga bizinensi yange yebbulula. Abantu abamu akatale kagenze keesalika, abalala emisolo, abalala rent n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Mu program Pakasa ekyo ky'olunaku olwaleero tugenda kutunuulira gwe munnabizinensi oba omuntu ayagala okutandika 2024 okoze otya okwebbulula. Tulina abakugu mu studio be bagenda okutuyambako kuba torch ku mulamwa guno era nga bagenda kusooka batubuuzeeko tweyongere okulambulula. Tugenda kutandika ne Nankulu wa Sparkle Saloons mu Kampala awamu ne Malaika Business and Vocational Institute. Mukyala Donna Masolo, twesimye okuba naawe ku program Pakasa. Science obalaba. Ate ku luyi luno tulina omulangira John Walugembe ngono yakulira Federation of Small and Medium Enterprises. Twesimye okuba nawe ku program Pakasa. Nesimye okubeera ku programu yaffe Nganzi Pakasa. Okay, Mukyala Donna tujja kutandikirawo. Embeera mu sectors ez'enjawulo katutandike sector gy'okulira. Ey'abanafu abali mu saloon, beauty, abantu okulabika obulungi. Omwaka 2023 bitambudde bitya business wise? Webale ekibuuzo ekyo, omwaka tegubadde mubi kubanga gutusanze nga tubadde twakava mu COVID. So nti bw'oba ogerageranya ne gye tuvudde 2020, 2021, 2022 bizinensi egenze eyambuka. So tebadde mbi newankubadde bizinensi tezifaanana, waliwo sectors ezeyongedde okunyigizibwa naye ate waliwo ne sectors ezambuse. Sector eyaffe eyambuse. Okay, njagala tukose ku experience yo because gwe omanyikiddwa saloon zo z'amaanyi ku malls ez'enjawulo ate olina n'essomero eritendesa abantu ab'amaanyi. Njagala otubulire ku bintu gwe by'okozesezza okakasa nti nno mu sector eyiyo ebintu byeyongera okutambula nga bidda waggulu. Omanyi bizinensi kibanga kitone nti olina ogitegeera n'ebintu ebigize emabega. Kati nze ng'omuntu nti twategeera nti COVID yali etunyize nga mu kusooka bizinensi yaffe yali etambula bulungi, so twali tulina okutunuulira ku numbers, department ki ezizze emabega era biki ebizizizza emabega. Ng'oggyeko COVID, omanyi COVID twagyekwasa nnyo nti ne bizinensi yali mu lugendo olugwa naye era twagisiba ku COVID. Naye ng'oba oli awo osanze marketing yebadde efudde, kati social media yajja n'etulyawo. Abanene abali ku billboards, abali ku TV, n'osanga abantu tebakyalina budde bulaba TV. Abasinga obungi bazze mu social media. So nti tweterezaamuko mu marketing yaffe, ne tuterezaamuko ku products zaffe, ne tuterezaamuko ku customer experience, ne twetereza ne tutandika okwambuka. Okay. Omukulu John Walugembe ku side ya small and medium enterprises because gwakulira FSME, embeera generally mu business ebadde etya mu sectors ez'enjawulo? Embeera egenze eteera naye tenaba kutereera nnyo, abantu bakyakaaba. Twabasinga wali sectors of course zosanga nti zo kati katugambe ez'enviiri kuba abakyala bo bateekwa okunyirira oba ssente weeziri oba teziriiwo bateekwa okulabika nti bakola ki nti banyira. Naye ate bw'otulina sectors ezimu ng'ez'obulambuzi zo zibadde n'obuzibu okuva ku olwo. So then amasomero go gaddamu bulungi, gakola bulungi. So bw'otunuulira sectors ezimu olaba nga zo zikola bulungi endala n'olaba nga tezikola bulungi endala n'olaba nga at least yaddeko. Okay, tudde ku nsonga y'okwebbulula. Abantu abalimu ezo sectors ezistrugglinga, njagala tutandikirewo ebintu ebiri important okubanga omuntu anootinga ku ngalo ze ebisobola okutuyamba okuva wawe tuli essaawa zino mwaka 2024 for us to do better bye biriwa? Oyinza okuba mu sector nga yo tekula nga ne bw'okola otya tokola ki tojja kumalako. So sector eyo bw'olaba nga tekula kyovula abantu tubagamba beera ne kituyita business continuity plan. Naye omuntu okutandika business nga atunda typewriter ne bw'akola ki n'agenda ku social media muzigule era yakola ki yaggwako. Edda twalinanga ba cameramen nga kuba ekifaananyi n'agenda n'akyozaamu
nakuleetera negative n'ekifaananyi kyo ne bw'otunda bizinesi eyo eba tejja kukola ki tejja kukola. So oteekwa otegeera nti kyendiko kiramu oba ndi kafu. Bw'olaba nga ekintu tekitambule ng'okola ki ng'okita, naye bw'otegeera nti sekita agenda kukula, katugambe oli mu byanviiri, oteekwa okwebuuza tulina abakyala bameka abaagala okukola enviiri, bayingiza ssente mmeka, ye baliwa? Okiwulidde? Kwa kati oyinza otwala saluuni yo naye n'okiteeka ng'okiriranyiza kigo. Okiwulidde? Kati ekigo bafaaza tebajja kukola nviiri. Okiwulidde? Bizinesi nungi nayo gitadde waki? Wakyam location imbi. Yes, so zino fundamentals abantu bateekwa ozitegeera kuba we wali kyokola nga tekijja kuvaamu. Kati ekyo bw'okimala n'olyoka odda ku kasitoma, kuka kasitoma ennyingiza yeesinga. Bino ebirala byonna omanyi abantu bayinza nnyo okwesiba bannanga abakozi tebakola bulungi. Bw'oba toyingiza ssente eyo si bizinesi, ekyo kiba kirala. Eba efuuse NGO oba efuuse eki. So oteekwa okulaba nga ssente ziyingira buli lunaku, ate ssente z'oyingiza nga zikusobozesa okusasula abantu naawe n'ofisaako n'osasulako ne gavumenti. Yeyo bizinesi entuufu. So ezo fundamentals abantu bateekwa oziteekako essira nga tonnaba kuyingira nnyo mu bino ebintu focusinga nnyo ku bakasitoma. Bo bajja, bo basasula, wendi we watuufu, sekita gyendimu ekula, kati ebirala ne bitandikira. Okay, tweyanza nnyo mukulu John Walugembe. Omulungi ali ku program Pakasa, ensonga enkulu abakugu ze batubuulidde baadde batusigira ekifaananyi business mu sectors ez'enjawulo zitambudde zitya omwaka guno, nga batugamba business oba sectors ezimu zigenze zikula naye ate endala zikaaba. Omukulu John Walugembe ayogedde ku nsonga y'okubanga business omulembe oba akantu bwe kaba nga kaavaako olina okutambula n'omulembe. Essaawa zino social media ne teknologiya abantu bangi babikozesa. Kakati gwe mu bizinensi oba nga tonnakikyusa olina okukakasa nti n'okikyusa ate ofuna abakugu bakuyambeko, n'atubulirako n'ebintu eby'enkizo ebisobola okuyamba okwebbulula, okwebuuza, okukakasa nti no ofa nnyo ku bakasitoma. Ensonga ya customer care, mukyala Donna Masolo akulira Sparkle Salon agenda kudda atulambululire osobola kugikozesa otya naddala mu business eya beauty nga tukomyewo oluvannyuma lw'okulaba emboozi eno ey'omukyala akulira Inspiration World of Beauty Toval. Business zonna ezikwatagana n'ebyokwewunda, okuyoyota ensuso n'okusingira ddala ku ludda olw'abakyala zikolera ddala bulungi naddala ng'agitandisa ategeera bulungi ekyokukola n'ebyetaagisa. Emirimu egy'ekikanga gino okutambula bulungi gyetaaga omuntu omuyiiya ennyo ate ng'afaayo ku misono n'ebintu ebikwatagana n'omutindo. Catherine Nabwire, mukyala munnabizinensi, yatandikawo Inspirations World of Beauty nga bano bakola ebintu eby'enjawulo ebikwatagana n'okulabirira, okuyoyota ensuso n'ebirala nga bw'alambulula. Inspirations World of Beauty tukola ebyokulongoosa obulamu bw'abantu, embeera z'abantu ezikwatagana ku by'obulwadde, obulwadde obutagenda mu ddwaliro, kati katugambe nti obadde ofunyeemu obunafunafu, obukoowu, owulira omubiri tegweyagala, oluusi obeerawo ng'oli munafu naye nga tomanyi kiki, n'ogenda ew'omusawo n'akebera n'agamba tolina kikuluma naye nga bukoowu buvudde ku mirimu gye tukola. Buli bizinensi yonna ekulaakulana n'eyitimuka ebeera n'entandikwa. Nabwire biki ebyamuwaliriza okutandika bizinensi eno? Nze ng'omuntu nali nga njagala nnyo ebya beauty naye ng'ate beauty gwenjagala sigamba nti nze ndi muntu wa kwekolako kola ki, naye nga njagala nnyo ebintu by'ogamba massage oyo facial, ekyokuwulira nti ekintu ekinasobola okumpa okweyagala, okuwumula, oluusi obeerawo nga tosobola kwebaka bulungi n'owulira ng'okooye weekyayekyaye, kwegamba okooye nnyo naye olinagamba nti tolwadde. Bw'ogenda n'ofuna ku massage n'okumawo n'owulira nga omubiri guzeemu n'okweyagala. Buli muntu atandika bizinensi wabaawo ekimusindiikiriza okutandika bizinensi eyo. Ye Nabwire biki ebyamuwaliriza okutandika bizinensi eno ey'okuyoyota ensusu z'abantu? Olugendo lwo terubadde lwangu,
ekyasooka ne kikwata omuliro ne kikwata ng'abantu abajja bakozesa services zaffe nga bazaagala era ba clients bangi be twatandika nabo nakati tukyabalina naye covid bwe yajja n'asooka abyonoona abantu abalinga bajja every week abamu kati naaba nga bakendezaamuko nga baza otuggulawo. Nga bizinesi endala yonna entandikwa tetera kubeera nnyangu nnyo. Ye Nabwire bizinesi enagisanze atya? Nga bwe nkubuulidde nti ebintu bya bulamu kuddaabiriza bulamu bw'abantu naye ffe wano kati tulonda products zaffe n'okwegendereza tunoonyeza ddala products ezo eziri organic. Products zaffe tulinamu classes 3 twazigabanyamu nga mulimu ezo eziri conventional zetulaba eza bulijjo naye n'emu ezo eza bulijjo si buli product tulinamu products ezikoleddwa ku mutindo ogwa waggulu ddala mbale bubale muzenviiri ze tukozesa. Ebizibu n'ebisoomooza ebirala bye tusanga mu bizinesi tebitulagira kuggalawo buggazi wabula bitwongera obuvumo okwongera okunyweza bizinesi zaffe. Ono biki ebimuyambye okusigala mu bizinesi ebbanga lino lyonna? Tekyatubeera kyangu nno okutandika twali bakutandika nga bukyali naye buli we twagenda nga ba cade owners nga batugamba muli bapya tetubamanyi naye ate mubutuufu ddala nga tutandikira ddala nga tetubeerangawo ng'omuntu omubuulira nagamba nti mubadde mukolera wano gaba nedda tugenda kutandika butandisi nagamba nedda sijja bbawa kifo kyange kubanga nze njagala abantu nga babaddewo ne mugamba nti naye nze kyengenda okutandika wano Uganda obadde tunakirabawo nagamba nti sijja kukkiriza paka we twafuna wano. Nga tutandika bizinesi tubeera tetuzeetandikidde nga ffe wabula tuzikolera abantu abalala okusobola okutuwagira. Nabwire biki byatadde mu nkola ebimuyambye okuyimirizawo omulimu gwe? Abakozi abangi bwe baba bawuliriza kye ŋŋamba nange ne mpuliriza kye bagamba kitegeeza nti bakasitoma baffe bajja kukola ki kufuna kye baagala. Kati abakozi baffe bawuliriza bakasitoma kye bagamba ne bajja ne boogera naffe ne tuddamu ne tubagamba kati ne tubanga ekyokuba nti tuwulizaganya tulina engeri gye tukolaganamu n'abakozi abaffe kituyambe nnyo okuba nti bye tukola tusobola okubitegeera ate nabo ne batutegeera. Kati ate bw'otandika okugamba nti mu bintu ebirala ebyo byewandibadde okola ng'omuntu atabadde mu industry ogezaako otya okulaba nti abakulembeze abalala bye bakola naawe obiraba n'oyigira ku ebyo ebirungi n'otoolamu byolaba mistakes bazijja bakola naawe n'oba ng'okola ki ozeewala. Enteekateeka ya gavumenti ya GROW yaleetebwa okusitula abakyala nga bano abalina bizinesi batandiseewo kyokka nga beetaagamu omukono mutono nnyo okwongera okusituka. Ye Nabwire biki byasuubira mu nteekateeka ya gavumenti ya GROW? Challenge ze tufunira ddala nga abana bizinesi okusingira ddala emisolo gyo mingi ate kati bizinesi weba yakatandika wesanga nga waliwo emisolo kati URA eri awo egenda nekuba omusolo in your first year ne bagereko omusolo n'oweebuuza n'okwebuuza zino sente nazijja oli nabeeri kati atunulira butunuza ekifo kati nga ffe ekifo kyaffe okiraba oli bw'atuuka walaba ekifo kya mulembe era basuubira okola billions kati ye bwateekako omusolo ne bw'oba omuwadde records zino azitunulira naye ng'alaba waliwo ekibuzeemu kati akola assessment ezze n'akuwa omusolo. Bawagiddwa GROW projekiti ya gavumenti ya Uganda eddukanyizibwa PSFU ne Ministry ya Gender ng'evujjirwa World Bank. Emboozi ya mukyala Nabwire bye bimu ku ebyo ebintu ebitulaga nti ebiseera ebisinga ebintu ebitusoomooza ate osobola obbigula mu bizinesi n'ebeera ng'etambulira ddala malidaadisaana. Era mumulabye omukyala alina ebizibu eby'obulamu naye ate ye teyakoma ku bizibu ebyo yasobola okuggulawo bizinesi. Mukyala Donna Masolo gw'omu ku bantu abalina experience ey'amaanyi naddala mu bizinesi eno eya beauty and saloons. Ng'oggyeko okuba ng'olina sparkles otendeka n'okutendeka. Njagala tutunulire aspect ya customer care because we twade tumaliriza nga tetunagenda mu mboozi Mwami John Walugembe yakikonyeeko nga kintu kikulu nnyo. Mu sekta yammwe ya beauty, customer care omuntu nga yagala ogikozesa okufuna ensimbi alina kukola atya? Customer care bisooka kintu kikulu nnyo nga nawe bw'okikonyeeko ne John akikonyeeko kubanga ffenna twagala nnyo okudda awantu we twayisibwa obulungi ne bwe kuba okukyala obukyazi nenzija ewuwo noonyaniiza n'ompisa bulungi nti
loddamu okumpita mba mpulira nga kisaana okukyalira. Ne mu bizinensi zaffe bwe kityo kasitoma awantu we yatuula n'akolebwako n'afuna saavisi n'emuwoomera n'ayisibwa bulungi bw'atera okudda. Ate bw'aba nga yagenda awantu n'atafuna saavisi emusanyusa atera okwewala okuddayo. Kati ffe ewaffe ku Sparkles ne ku Malayika, kubanga ate ku Malayika bye tusomesa, naye ku Sparkles kasitoma bw'aba ayingira bw'ati tuyimuka ne tumwaniriza. Reception eri ki mu beauty industry? Reception eri ki mu beauty industry kubanga bw'oyingira awantu katugambe nti kati nga bwe nazze wano nensanga mwenna buli omu tanfuddeeko nswaluka mpulira okuswala mba simanyi oba nkoze ensobi okuyingira ewamu oba sikoze ensobi. So engeri y'omuntu gy'ayanizibwa nga yakatuuka, engeri gy'akolebwako, ki ekyamuleese okinnyonyose gwe nga agenda omuwa saavisi eyo era kyafunye nakyo kikulu nnyo. Omusiibudde otya era wakati awo mu kumukolako ogenza omukyalira okutegeera nti kino ekyamuleese mukyali ku mulamwa, kubanga kati munaye communication nakyo kintu abantu bakifuna mu ngeri ya njawulo. Oyinza okujja nendowooza nti ntegedde ki kyoyagala, nze nenkitandikako ate saavisi zaffe zitwala obudde buwanvu oba olumu okumala n'essaawa nnamba. Kati ogenda okumala okukola omuntu ssaawa nnamba nosanga ate bye wakoze tobadde ku mulamwa obadde ku bintu bikyamu, kubanga emirundi egisinga obungi saavisi zaffe zeefaanana. Oyinza okulowooza nti kati gwe kyogabira kasitoma kyayagala naye ng'ate gwe wavudde dda ku mulamwa. So in short twaniriza kasitoma ne tutandika ku ekyo kyatunyonyodde ne tuddamu ne tukebera nti tukyali ku mulamwa tukole ekyo kyatunyonyodde ne kumusiibula wano ne tuddamu ne tufuna feedback oba kye tumukoze kyekyo so that asobole okudda. Tuyanze nnyo. Mami John Walugembe, abantu abalimu eno sekita okusinziira ku mboozi ya mukyala Nabwire yayogedde ku nsonga ya katale. Ate omulamwa omukulu ogwa puroguramu eno tutunuulira ku ebbulula. Mwaka 2024 tusobole okuba nga tudda ku drawing board. Bizinensi ze ziyita mu mbeera ng'eno zeetaaga akatale, olumu ka rent kali waggulu, olumu ne location omuntu yakolanga maybe si ntuufu. Biki gwe by'osuubira ebisobola okubayambako omwaka ogujja bizinensi zaabwe okuba nga zitambula bulungi? So ekisinga obukulu mukyala Nabwire kye yakola nti ye engeri gy'ayita mu mbeera eyo yatandika bizinesi ng'awulira yandiyagadde ayamba abantu abalala abayita mu mbeera eyo, which is very good kuba abantu bangi. Atandika nnyo bizinesi lwakuba yalabye mukyala Masolo naga alayika sente akola ki afuna nange kankole ki kantandike. Naye no ye yatandika bizinesi kuba alina embeera gye yayitamu n'alaba nti saavisi eyo nnungi nenakola ki n'agitandika. Of course muntu bw'oba otandika bizinesi tubagamba nti kola kye tuyita feasibility study. Feasibility kitegeeza nti bizinesi yange enaakola teekole, bw'eba enaakola bakasitoma bange baliwa ngenda giteekawa. So abantu mu Kampala baavaamu dda. Ekisooka traffic mungi, ekirala n'abantu olugira bwoti asiseeko side mirror onaakoze atya parking gwakusasulira kati ajja mu saaluuni agenda asasula emitwalo simanyi ze basasula oba 10 oba 2 aye nayesanga parking asasudde ssaawa 3 asasudde parking oluusi bamukubye ka tiketi oluusi bamubye side mirror. So abantu abasinga baagala nnyo okubeera gye tuyita mu suburbs. Kale ateekwa okumapinga nti abaana abato abalina ssente abaagala okusipendinga ku nviiri baliwa. Zinyinza omuwaaga obwereere, ayinza oyitako enajjeera eyo, ayinza oyitako ekira, ayinza oyita kuba kati oli osanga asasula apartment yakakadde kamu kitundu. So meaning naye aba ayagala alabike nti akola ki. So akole mapping ey'ebifo ebyo abantu gye bali. Ate n'ekisinga obukulu rent w'ebifo ebyo ali low. Kati sente ze waali sasudde wano mu kibuga katugawo obukadde 3 era ogenda newesanga tusasula emitwalo 8. So ekyo ne kibanga kyangu n'abakozi kuba kizibu nnyo osanga abakozi abakola mu kibuga bali eyo. So kyengeza kugamba abantu genda kasitoma gyali, gwe tolinda kasitoma kujjawo nti ndi wano ninze bakasitoma tebakyalabika, gwe weebuuze kasitoma aliwa. Oyinza okuba nga kasitoma gw'olinda takyaliyo kati nga bakasitoma tulina bapya.
so ekyo ekintu kikulu nti naddala mu service industry abantu abatatunda byamaguzi kirungi nnyo okulowooza kasitoma wange aliwa kikyayagala nsobola ntya okumwanguyiza nti wajje wange anaapakingawa yesaze mu kasaluni naye bw'ayagala kajuisa akajjawa bw'aba ayagala okulya lunch agijjawa ebyo byonna n'oba ng'oli awantu nga wali consolidated. Okay, tweyanza nnyo. Omulungi ali ku program Pakasa twogera ku nsonga z'okwebbulula omwaka 2023. Tulina omulangira John Walugembe ng'ono yakulira Federation of Small and Medium Enterprises ne mukyala Donna Masolo ng'ono yakulira Sparkles Saloons awamu ne Malaika Vocational and Business Institute. Batubuulira ku bintu ebimu by'olina okukola ng'otandikawo business gw'ayagala okwebbulula 2024 era batugambye feasibility study nkulu nnyo olina okumanya customer wange yaani ayagala ki kye nsobola okukola okumuwa value olwaka akasente kampadde nga teweerabidde customer care. Tugenda kumulamu katini naye bwe tudda n'emboozi ey'omwana ow'obuwala nga ye atunda products eziyambako abantu okuza enviiri zaabwe naye ng'azijja mu bintu bya butonde tusobole okweyongera okulambulula omulamwa guno. Tovaawo. Emirimu gyonna ne bizinensi ze tulowooza okutandikawo wano mu ggwanga ezisinga obungi oba olyawo zonna zaali zikoleddwako wabula ekifuula omulimu ogugwo gw'otandiseewo oba bizinensi yo okubeera ey'enjawulo kwezo z'osanzeewo bwe buyiiya n'obukugu bw'oteeka mu ekyo ky'otandiseewo. Hope Kayen naye ali mu kisaawe ekyakuyoyoota bantu era yatandikawo bizinensi gye yatuuma Afrotextile Limited ng'eno nayo ekola ku kyakuyoyoota nsuso n'anviiri z'abakyala. Ewatali kumala budde ono kaatubuulire ekyamuwaliriza okutandika bizinensi eno erowoozebwa nti erimu okuvuganya okw'amaanyi. The inspiration behind Protextile is when I was growing up I had a lot of struggles with my hair. It was breaking a lot, it was really damaged, and no matter what I did it was always the same thing. Every time I went to the salon they would tell me, your hair is bad quality, what happened to it? So when I went to Malaysia for university, I started doing my research because there's lots of black people there. You see people with healthy hair and they tell you they make their own hair stuff because a lot of African Americans and Nigerians would make their own hair stuff and their hair was thriving. So I started doing my research and I realized that a lot of the products that's marketed towards black women has harmful synthetic chemicals that can further damage your hair, especially us that already have hair that's not so thick. Oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza ku bizinensi eno Kayen yassalawo okutandika okugiteeka mu nkola. Ebintu yabisanga atya? It was really a surprise because like most of the people who knew me like from first year, they knew how my hair was. Then when it started changing, they were like, what are you using? And then I was telling them, I just mix this thing. And then they were like, no, you do for us, you do for us. So I started doing that just like a hobby. And then when I came back in 2016, I was telling my parents, I'm making these things and selling them. So my dad told me, you have to go to URI, you have to go to Uganda Industry Research Institute. These people help develop such skills. Bizinensi ng'eno okugiyimirizaawo kyetaagisa ensimbi emirimu okusobola okutambula obulungi. Ono ssente zitambuza bizinensi yaziggyawa? I was working when I was in uni. I would go to Chinatown, buy bags and send them back to Uganda, and I was making my own money on the side, working as a hostess in like bars and stuff, just saving a bit. I've been working since I was 17, so yeah, it's just a work ethic that I've had. Yowaayi, biki ebyo ebiyambye Hope okuyimirizawo bizinensi ye okutuusa olunaku olwaleero? I think one of the main things that has attributed to my success is consistency. My first priority is my business. I used to take it for granted, but there reached a time when, because it first used to be a side hustle until 2018. For the first whole year, it was a side hustle. So we realized that this is actually a real business. People actually want to use this product, and that's when I started taking it seriously. So it's just been 3 years when I've really sat down, done business strategies, drawn, because I saw that this is something that people actually want to use. Akatale si kye kintu ekyangu ennyo okufuna, naddala ng'ekintu ky'okola kipya ng'abantu babadde tebakimanyi. Hope yassala magezi ki okufuna akatale gy'atunda by'akola? Ugandans are biased, yes, against Ugandan products, but if you have quality, if you show consistency, for 6 years we've not had anybody come up and be like, why did you suddenly change this product? Unless we are upgrading it. We've upgraded some products because we realized that if we add this, it can make the product better and more effective for the customers.
ffenna tutandika bizinensi nga tutunuulidde buwangaazi kyokka waliwo abalemererwa bwe batyo ne baggalawo kaseera buseera nga kibajje batandike. Ono biki ebimukuumidde mu bizinensi ebbanga lino lyonna? My top 3, number 1, stay consistent. Like I said, do not. A lot of people want to just do everything, you know. I know people that I was with like back then, and then it's just the 6th year and they already have 100 products. It's hard. It becomes very expensive. Buying raw materials for all those 100 products when they get done. Don't over diversify. Also find out you know your big competition. Find out why they are up there and try to copy their marketing and sales strategy, because those people are bigger than you for a reason. So you look at how they do their social media, look at how they do their, you know, foot soldiers walking around, their advertising material. Just try to use that as a scapegoat for your growth. Hope alina ebimusomooza ng'omukyala munnabizinensi by'ayagala enteekateeka ya gavumenti ya GROW okumuyambako okusobola okulaba nga bizinensi eyongera okugundiira. Running capital, because it's really hard to extend on your own, and for the past year, actually this whole year I've been applying for grants because of that. If you don't have that support, it's really hard to grow, because growing organically takes years. So I think if I can get like some sort of funding, it will help boost my growth, because all this is from no funds, no loans, just my savings. Yes. Bawagiddwa GROW, projekiti ya gavumenti ya Uganda eddukanyizibwa PSFU ne Ministry ya Agenda ng'evujjirwa World Bank. Abantu ensangi zino bangi nga bagoberera oba nga balinga mukyala Hope w'omulaba batandise obu bizinensi obutonotono nga yakola okunoonyereza n'alaba nga kigonjoola ekizibu n'abaako naye kyakola. Naawe omuntu ayagala okwebbulula omwaka 2024 olina okubaako ky'otandise. Otandika n'ekyo kitono ky'olina n'obeera ng'okiriikiriza ate ne kigaziwa ne kifuuka ekinene ekyo kye weegomba oba abo abali successful b'olaba. Mukyala Donna Masolo, njagala nga twogera ku mbuzi ya mukyala Hope. Tulina abawala bangi nnyo abakola bizinesi bwe ziti, abamu bakola sabbuuni, abalala candles, abalala hair oil nga Hope wakola. Bakoze batya to make sure at least by 2024 omuntu yeeyongerako ku level? Omanyi bino ebintu ebya production ebitali services nga John bwagambye, feasibility study kintu kikulu nnyo. Nti for example bwenkuwa ekyokulabirako nti nga candles, bw'oba oyagala okukola bizinensi eyo olina okwebuuza baguzi bameka benina mu katale kano abananzikiriza nti factors of production zonna ne bwe zibeerawo. Katugambe nti already olina capital, otaddewo factory yo, olina abakozi abalungi abalina obukugu abagenda okukola ekintu ekiri ku mutindo gw'ensi yonna. Weetaaga okutunda ennamba eziwera ezikusobozesa okulaakulanya bizinensi yo. So still kiddayo ku kiri John kyagambye nti nga tonnatandika, nze nsuubira nti Hope already ekyo yakikola naye bw'aba teyakikola. Nga tonnatandika olina okusooka weebuuze bantu bameka abajja okwetaaga ekintu kino kye ŋŋenda okutandikawo. Nti oyiro zino ne bwankubadde ziri organic, emirundi egisinga obungi tolina kwetunuulira gwe weka nga kasitoma. Olina okutunuulira kasitoma akwetoolodde n'obwetaavu bwe n'okumanya nti ekintu kino bwe naaba nkikoze nja kufuna kye bayita mass market, nja kufuna abaguzi abamala okusobola okifuula amagoba. Nze nzijukira edda nga nkyali mwana wa ssomero, ndowooza naye nkyakola masters. Nali njagala nnyo okukola bizinensi ne mbuuza professor nti bizinensi ki kye nsobola okukola ne nkolamu ssente. Yaŋŋamba nti ntunuulire nnyo ku kye bayita frequency. Mirundi emeka customer y'omu, face y'emu gyene ebanga yeetaagamu ekintu ky'otunda. Katugambe nti obadde otunda motoka, mirundi emeka gwe nga customer mu myaka 5 gy'oddayo n'ogula motoka? Waliwo business ze tukolako assumptions ne tubala ennamba n'omala okitandika ne weesanga kifu ng'ennamba ze wabala ne reality gy'olina kati ng'omaze okutandika business tebikwatagana, byawukana nnyo. So nti kati alina okuddayo alabe nti oyiro ezo zaalimu akatale ako kayagala okukulaakulanya kalina demand emala okusobola okukola ki, okumukolera amagoba. Waliwo ebintu ebirala ebisinga okulemesa abantu kuba bakola bizinensi nga Hope gy'alimu bangi baagala okutandika, but issue ya buwangaazi, sustainability, abamu balemererwa, 3rd birthday, 4th birthday
Okay, ekisinga abantu batandika business nga ye atunulidde kyayagala. Nze njagala natural oils naye bakasitoma bakyagala oba bakyagala bali willing okukisasulira. Oyinza okyagala kirungi nnyo naye bw'atuuka wali asasulira kirala. Okoze otya okubamatiza okusasulira ekyo ky'olimu? Anti kati bw'oba okola oils ezo si ggwe akola ku nviri z'abakyala, so kitegeeza kasitoma wo be ba saloon kuba be bakugulako ne bakozesa. So kitegeeza nti nga tonnabatandika oba oteeka okubeebuuzaako. 1 we wali bakasitoma abaagala ebintu bino, number 1. 2 bali willing kusasula sente meka. Then tukoze tutya okulaba nti nze nfunako n'owa saluuni akola ki? Afunako. Kuba n'owa saluuni naye taddukanya NGO nti ali awo kuyamba abantu, nedda naye ayagala funa sente. Kati olese product yogamba nyamba naye ateeka ofunako. So ateeka ofunako, oteeka ofunako ne customer ateeka okuba happy. So nga tonnabatwala kintu mu market kyekiri ekya feasibility genda oyogere ne bannannyini saloon nina product eno olowooze n'atambula ne bakuwa amagezi nti kikole bwoti kitereze bwoti ke kataleko. Ate bw'oba otandika ng'oli mutono, your small business, bakasitoma ojja bafuna lwa mulimu omulungi gw'okoze ki? Gwokoze. So tandikira kasitoma omwo kuba bw'ogenda ewa mukyala Masolo naga mwana yaleeta ebintu bakasitoma babyagala nnyo ng'akuwa reference nga ne munnakola ki? Akugulako, nga n'okusatu akola ki? Akugulako. Binaye ogenda ku social media and so on, mass media, bagamba abantu teri muntu agenda kuleeta nviirize ng'akulabye ku TikTok agambe kati tukola ki? Teekamu experimenting mu mutwe gwange. So kitegeeza nti bannannyini saloon be bakasitoma be era focus ye yonna eteeka okuba kwabo. Kino ekyogamba ntambuza siraba akatale aye kanoonya kakyamu kuba kati oli tajja musanga mukuba mugaye kati nguza n'enkya ngulako. So ateeka okufokasinga okulaba nti afuna kye tuyita anchor client. Client omu ayagala kyakola ki? Kyatunda. Then from there ajja afuna client omulala, afune client omulala, afune client omulala. N'okuyigayige kuba be bajja omuwa amagezi nti mixture gy'okozesa si nnungi, oteeka munyo kino, kendeezaako, yongeza kino, bwe bityo paka lw'ofuna formula nga yeeyo. N'ekirala nti bannayuganda naddala balina kasente ennaku zino baagala nnyo ebintu ebiri organic, of course, naye kyekiri kyenjokedde nti abalina kasente. So kitegeeza nti naawe oteeka okunoonya abalina akasente baliwa, saluuni zaabwe ziriwa. Kitegedde. Naye kati bw'otwala mu saluuni nga enviiri bazikwera 4,000 n'oyagala obatunze nakyo oyo, kitegeeza tojja funako ne nannyini saluuni tajja kukola ki? Kufunako. Kati abo ku level eyo kitegeeza nti clientele eyo yo tefaayo oba nakyo oba sinakyo, enviiri zange bwe ziba zikola ki? Zinyirira. So ebyo byateeka okuddayo yeetegereze alabe nti akola ki? Bizinesi ye agikuza. Yes, mukyala Donna Masolo, njagala twogere tuli kumpi kumaliriza programu yaffe opportunities za Grow Project eri abakyala. Kuba mwabamu ku bantu abali ku mwanjo mu kintu kino ekya Grow. So eri omukyala atulaba ali mu mbeera ng'eya hope, alina ka business ka katinitini ayagala kutandika, eri abakyala banene mu business, eri abakyala bayagala okweyongerako okuva ku ddaala kwe bali okudda ku ddaala eddala. Grow Project biki bye baba basuubira? Njagala kwogera mu kiti kyange nga director wa Malaika Vocation and Business Institute nga nziramu omulamwa gwe Grow. Grow Project grant World Bank yagiwa government ya Uganda ya $217 eza dola nga egenda ku implementingibwa private sector foundation ne Ministry of Gender. Nga Grow Project ya kukwata ku mukyala ayina business ye kaseeba nga tekola million ezisuka 356 buli mwaka. Omukyala oyo mu kigenderere baagala bategeere biki ebiremeseza business ye okukulaakulana, babikoleko esobole okukulaakulana.
nga biki bye bagenda okukolera omukyalo oyo. Ekisooka bagenda kutunira omukyalo oyo beebuuze ye ki gwe nga entrepreneur gwe nga nannyini bizinensi ekikubulamu nti bwe tuba tukikutaddemu ekirungu ekyo ojja kweyongera amagezi agakulaakulanya bizinensi yo osobole n'okukozesa abantu abangi abawerako ne bizinensi yo esobole okusigalawo nga tesaanyeewo. Abakyala abamu gaba magezi nga si magezi ga buzaaliranwa naye nga magezi ga bizinensi nga bino bye twogera. Abamu osanga ekyokulabirako nga mutunzi nga ekyokulabirako ng'otunga saati naye omwami nga John saati ze ng'akyazigula Turkey. Tuba tulina okwebuuza gwe olina obusobozi obukola essaati naye lwaki saati ezizo bazirekawo ne bagenda e Turkey ne bagula essaati ate zo ne zitambula? Oba oliawo entungayo layini y'essaati engeri gy'ozitungamu ebulamu. So Grow Project egenda kuleeta bano abakugu abasobola okutereeza omulimu gwo ne bw'oba ng'oli wa saluuni oba ng'oli mufumbi wa mmere bizinensi yonna gy'olimu egenda gikwatamu ekunyenyenyenyemu ekwongeremu skills so that gwe mwennyini obe nga otegeera bizinensi yo nga entrepreneur balekerawo okutegeerera. N'ekirala egenda kukwata abakozi bo ogambe nti nze ndi mu bizinensi bweti naye abakozi bange tebalina sikiri etuukiridde okusobola ojambusa omutindo okugitwala gye njagala. Bajja kibasomesa ku bwereere. Waliwo kye bayita BDS nti waliwo na bano nze kale ndi hairdresser nina saluuni yange. Saluuni yange already nina bakasitoma naye ate eremeddwa okukulaakulana. Oyinza okusanga waliwo ebintu ebirala by'otategeera kubanga kati gwe wasoma bulungi enviiri ozimatira ozikola bulungi ne weesanga tomanyi kufayiringa misolo, tomanyi kubala bitabo byo, tomanyi kumaketinga, tomanyi kukola bizigo. Ebyo byonna bagenda kujja babyongeremu mu ngeri ey'okusoma. Bwe bamala okusomesa bananyini bizinensi ne basomesa n'abakozi baabwe bagenda kufuna loan ez'oku ssente ensaamusaamu ng'amagoba bazaayo masaamusaamu okusinga amagoba agali katale aka bulijjo. Bagenda n'okukola ekintu ekya kye bayita mentorship nga gwe osobola okutunuulira omuntu gw'osingayo okwegomba n'ogamba nti ono no bizinensi abadde agitambuza mu ngeri nange gye neegombamu okutambuzaamu eyange. Ne bagamba nti kale genda ewooyo omuntu World Bank ejja musasulira through PSFU oba Ministry of Gender akumentoringe asobole okubeera ng'atunuulira ku mita yakusanga luddawa akulaakulanyiza atya so that emyaka gya Grow egiggweerako emyaka 5 oba ng'ovudde ku ddaala lino nga bakwambusizza bakutuusiza ku ddaala lino. Tweyanza nnyo Madam Donna Masolo annyonnyodde opportunities eziri mu Grow Project era gw'omukyala ali eyo ng'otulaba n'oku Pakasa nga tubyogerako ng'ogamba abo bali mu lwali ndowooza owulidde opportunities z'ogenda okuba ng'osuba oba nga togyeyunzeeko olina okuba nga weekwata banafu aba Private Sector Foundation Uganda ne Ministry ya Gender okuba ng'ofuna obubaka obukira ku ebyo. Omukulu John Walugembe nga tumaliriza program Pakasa omwaka 2024 gubulako wiiki kati mbale bubale biki bye tusobola okutandika nabyo next year ffe ng'abantu abali mu business ebigenda okutuyambako to thrive oba okweyongerako? Ekikulu totawaana wekka kuba kati gavumenti n'ebitongole ebirala biteekawo opportunities ez'enjawulo oba emikisa gy'osobola okulaba nti okuzaamu bizinesi yo naye bantu bangi atuula eyo naga ebyo byabasoma ebyo byabagundi bajja kumbuuza oluzungu bajja kumbuuza kiki. So opportunities bwe zijja Grow Project ne projects endala nyingi naddala abakyala mmwe opportunities mpitirivu ennaku zino era ffe abasajja abasinga balabye naye abakyala bwe boddukanya bizinesi yo taking advantage of opportunities. Kati olaba Grow Project gendayo ku PSFU gendayo ku Ministry of Gender bakubuulire ki kye weetaaga okulaba nti okola ki ky'oganyulwa. Network ebibiina ebyenjawulo ebigatta abakyala ebigatta businesses byeyungeko kuba emikisa egisinga egyo gye biyitira. So beera muntu ali active anoonya emikisa oleme kutula mu bizinesi yo ge bannange. Omwaka guno gutambulidde bubi era ne 2024 tetumanyi bwe nakola ki bwe natambula. So networking n'okulaba nti onoonya emikisa egiyamba businesses naddala abakyala bateekako essira ku opportunities zammwe oba emikisa gyammwe mingi.
Okay, Mchala Dona Masolo nga tumaliriza program Pakasa. Oli CEO Sparkles Saloons era gwakulira Malaika Vocational and Business Institute. Bokodyo ki bosobola okuwa abakyalo okusobola okutuuka ku bwanguzi omwaka ogujja? Kuddamu kwetegereza bizinesi zaabwe mwe bali n'okumanya nti teri mulimu mwangu kuba abasinga obungi beemulugunya ne bagamba oba oliawo kati nga abakyala be tuva okulaba ne balowooza nti oba oliawo nze bizinesi gye ndimu yasiraana oba njiggale ntandike endala. Decision eyo ino gituukako ddala ogezezzaako okuresuscitatinga okuddamu okuzuukusa bizinesi gy'olimu. Njagala mbagambe nti teri bizinesi nyangu. Ntera okuwa example ekyokulabirako bano abasajja abatikula endiboota n'osanga nga kitraka ky'endiboota kisimbyawo omusajja bamukubyeko ekutiya y'endiboota wano oba kutiya ya sukaali nga buli emu agenda gisombera nusu 100 naye n'osanga musanyufu ku mulimu gwe era buli ku makyakeera n'akola ki n'agenda n'akola n'olwenkya n'addayo. Ekizibu kyaffe ekisingira ddala otulemesa bizinesi n'okukulaakulanya kiri mu bwongo nti abantu baba balowooza kino kizitoye kankiteeke wansi nonewo ekirala ekigenda okwanguwa tekiriyo. Sooka onywerere wooli ogezeeko otegeere biki ebikulemesezza okukulira awo woyimiridde olyoke olabe oba tojja kukula. Bwe kigaana n'otandika ekirala era bano obugumiikiriza kubanga otherwise ojja kuboona omuntu nga buli kyokwatako olaba kizitoye embeera kubanga kati waliwo n'ekyo ekya gavumenti etuyambe otuuke ne wootuuse otandika okulowooza nti obuyambi buli mu bantu balala so si mu ggwe. Obuyambi bwa bizinensi yo naawe okugaggawala kiri mu mikono gyo n'obwongo obwo. Okay, tweyanza nnyo. Omulungi ali ku program Pakasa ebyenkizo ebyogeddwa ekyo ky'olunaku olwaleero okuva eri abakugu. Buli kintu kyonna kye tukola mu bulamu kitandika naawe. Okuba kukyusa bulamu bwo butandika naawe. Okuba kweyongerako kitandika naawe. Okuba kwekuba kigo nakyo era kitandika naawe. Mu bantu beweeriraanya ebintu by'oyiga obukugu bw'ofuna obudde bw'oteekamu okola eyo bizinensi obudde bw'oteekamu okwebuuza awamu n'okuba nga onoonya emikisa egy'enjawulo kitandika naawe. Kitegeeza ki nti omwaka ogujja gwe okusobola okwebbulula olina okuba nga gwe kennyini weekolamu omulimu. Tugenda kufuna obubaka okuva ewa Group Project Coordinator Tovaawo. Beera gy'oyiseemu emabega bw'ebeera nga yakunyiga bw'ebeera nga teyali nnungi bw'eba nga yali yakusoomooza tekumala mu maanyi. Tukozese history yaffe oba experience ze tubadde nazo enzibu ennyo okukyusa obulamu bwaffe. Osobola okukyusa omukululu n'osalawo n'otandika obulamu bw'obujja era n'okozesa embeera eyo ate okufuuka a better person, a better you. I think it is possible. Twekwate ku bantu abatuzaamu amaanyi twongere okusoma okuyiga ebintu ebipya ate tubeere n'obumalirivu kubanga omuntu w'amalirira atuuka ku ekyo ky'ayagala. Growth Opportunities and Productivity for Women GROW project ya gavumenti ya Uganda eddukanyizibwa minisitule ya Gender ne PSF yo. GROW project yakumala emyaka 5 ng'eddukanyizibwa mu bitundu bya Uganda byonna ng'etindika abakyala emirimu gye beetandikiddewo okuyiiya enkwata ya bizinesi okubongera obukugu n'okubakwataganya n'abakyala abatuntumuse oba ebitongole wano n'ebweru w'eggwanga okukulaakulanya bizinesi n'okubateekerateekera ebifo eby'okubayambako nga bakola emirimu gyabwe. Abakyala abaagala okwewola bakuweebwa ensimbi okuli amagoba amatonotono. GROW eteekateeka okukwata abakyala abasukka mu 60,000 ng'e30 bali mu bifo ebibudamizza ababondabonda. Abakyala balina ebisaanyizo okufuna ssente kwe kuli abali mu bibiina, SACCO, microfinance ne banka ezirambikiddwa. Pulojekiti eno evujjirirwa World Bank. Okusobola okuva ku ddaala wooli okudda ku ddaala eddala olina okunoonya emikisa. Emikisa tegisobola kusanga awo wootudde. Olina okakasa nti n'oweebuuza ku bantu abamanyi. Olina okakasa nti n'olaba programu nga Pakasa. Olina okusoma olupapula lw'amawulire omuli emiko nga Pakasa. Bijja kuyambako okwekuumira mu kumanya ate weekuumira mu kumanya oba osobola okusikiriza emikisa egy'enjawulo egy'emisolo egy'okufuna obuyambi bwa gavumenti kati ng'okuva mu GROW project n'okufuna abantu abagenda okuyamba okutuuka ku bwanguzi. Nkwebaza okulaba program Pakasa nga tukutuusibako bannaffe aba GROW project.
Project ya gavumenti ya Uganda eteekebwa mu nkola Ministry ya Gender ne PSFU nga bavugirirwa World Bank. Nkwagaliza ekiro ekirungi, sula bulungi, weeraba.